Bakadaama TV olwo Kadaama yajja wano n'abagamba nti yalina engeri gye yeemalako stress. Bano bwe mubeera mu nnyumba z'Abawarabu temweteeka ku tension. Funayo akantu akakusanyusa, funayo akantu k'okola, funayo busikitisi bw'ozannya, funayo kugamba akantu konna osobola okukazannya n'okasheyalinga ne banno ne mubeera nga musobola okusekako. Teyeetagisa kubeera nga Eva obeera mu nnyiike. Osobola okufuna akantu n'okazannya n'okaweereza ku munno, munno n'akuwaana. Bintu ne bitambula bwe bityo. Waliwo akavidiyo kano kensanze Kadaama ke yabadde adda mu interview ne kabeera nga already ye bw'akola ekintu ng'ekyo kimuggyako stress. Muleba Bakadaama bangi abavaayo ne bakola obuntu bwabwe ne butambula ne kabagyayo stress. Ne njagala nange nkasharinge ne Bakadaama batannaba kubeera nga bakalaba. Kali ka interview omuwala wa Kadaama yali akola e Oman. Katukawulirize. My friend, how are you? I'm fine. What is your name? I'm called Mori. You're from which country? Uganda. Okay, what you come to do here, what you're looking for? I'm looking for a job. Which job? Housemaid. You have experience, you work anywhere? Oman. Okay, how is it in Oman? How long you work in Oman? 2 years. 2 years, you have a husband, you have children? In Oman. You are okay, you know English? Yes, in Oman. You have kids? Oman. Are you stupid? I tell you, you know English? Oman. You need a brain check, what? Oman. Are you okay, are you sure? Hey, I'm okay. Why, okay, why you answer everything Oman? Oman. Are you okay, my friend? Or Yes, you I'm take it? okay. I'm okay. I'm working in Oman.